Endobeso. Okay, kalugere ko mutabbizo fona ku lwatu bebaza bannaffe banyabo ne bassebo ngakadde kano olabika ngo mulindiridde omutabbizi waffe kale katugendeyo ko tulabe kyekiriyo olunaku olwaleero. Hello. Kasirye. Jebale Kasirye. Bulamu butambula butya? Bulamu bulungi mpozo. Bampise kadima na maji ne kabogoza tuli kubita FM ekinta buli ky'omuziki. Kadimo maze n'okuba. Nkubye kakati. Hakishi. Nafuna obuzibu. Wangi? Nafuna obuzibu. Buzibu ki? Waliwo omuntu wembadde kwa. Kakaneti waka. Obadde ogamba? Hello. Hello. Kasiri obadde ngamba buzibu ki? Waliwo omuwala. Wembadde ndi mukwana. Okay. Bamuyita Bonita. Naye omuwala oyo kyankoze, omuwala asomba ebintu byange, omuwala muteekamu mupokera buli kiseera. Ate omuwala ate kikulumira wabula oba mweyagala. Anti sooka owulirize okweyagalamu ki nga ssente zange nteekamu mpitirivu piki nina yatugende nga womanya ebya piki buli wiiki nsasula emitwalo 7-6. Ovuga piki? Nvuga piki ndi wa booda nga womanya ebizibu bya piki butayimbwa bwe tusimattuka naye ebbanga lyemukwanidde muwa ssente zange mpitirivu naye wadde obbaako kyenziza wadde okulabe kwewaafuka kisobola kulabawo okwo kuba kwagala na ssebo musa toseeka muganda wange. Mumaze ebbanga ki? Myezi 2. Myezi 2. Tolina ke wali olabye? Wadde. Kati yagamba atya? Kati abeera mukumbuzaabuza odyo mu buli kiseera abeera mu bya outing, leero ŋŋendako eno leero ntwalaako wano nennema n'okuweerera abaana bange nga ndi ku Bonita. Olina abaana? Npanvuya nina abaana 3. Maama waabwe obeera naye? Yanoba. Kati Bonita kikyogala tukolere ki? Kati kyembadde njagala okunnyamba. Bonita namuwola ssente 5,000. Omuwola 5,000? Namuwola 5,000. Mbadde njagala ati lisi kyanzirizeeko ku ssente zange. Wazimuwola ddi? Ziri mu wiikisi 2 sizirabako ate nnowaayo ssente za booda. Kati mbadde nsaba onnyamba omwogezi abeere nga nzitizaako ssente amabanja ganzita. Gwe wayogeddeko naye ku ssente ezo? Njogerako naye buli kiseera abamu kumpanvu yanziza mu 2. Oyagala ssente? Sente nzeetaaga nina osasula abasajja. Okay, ye Bonita? Ye Bonita. Tumukubira akuwe ssente? Ye. Okwoyo okubba. Kale katumukubirako tulabe mukwano. Kale. Tuva ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki. Kale ba. Bonita. Wanje. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu bweyagala. Bampise kadima na manja ne kabogoza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano ku radio. Sebo. Nga batutumye. Sebo. Waliwo omwami atutumye bamuyita Kasirye. Kasirye? Kasirye kyoba? Kasirye mwami avuga booda sweetheart wange oyo. Abadde agamba. Ye sweetheart wo. Omulungi wange. Abadde agamba ki? Yabadde atugambye nti yakuwola ssente 5,000. Ate tozimuwa nga ate biki ate omwagala kwegamba takutegeera. Naye ng'olina yawo kumpi njogereko naye. Kasirye. Wanji. Wuyo kwali Bonita. Boni. Honey. Bonita.
Oli otya mukwano? Bonita simu zange nga tokyagala zikwata ate ng'omanyi obudde bwe nakugamba buweddeyo. Kakkana banange nga ndudde okulabako omanyi nange mbadde kulowoozaako nga njagala kukubirako. Bonita Sente bazibanjo bimanyi nagamba Sente z'abasajja ba piki. Nanti wuliriza mukwano wuliriza kakkana oliwa. Mbadde wano wange mbadde ngenda kukubira nga ndi wano ndi sitaaka njagala kulabako. Ate kikibuzi kyaye nnyo mbuzeeko kiki naye. Oliriddawa? Ndigaba. Oligaba? Nje ndyegaba ndi wano gaba. Osobola okujja n'onkimako. Jangu onkimeko njagala kulabako. Wentera okusanga? Gye ndyegaba naawe ku bbeesi. Kanvuge nzije naye kansubire leero tokanvuyeeyo. Kati nkuleetereyo ki? Ensingi oba ki oba osobola okundeeterayo kibaga oba osobola okuta KFC nonguleyo ku nkoko naye nondeeterako n'ekyokunywa mukwano. Okay. Kale kanvuge nzijawo ngenda kusayirira kanzije. Kale nkulinze tonimba. Kale. Hello? Kasirye. Wanjisebo. Kati ate gendayo. Wanjisebo. Kati ogenda gawa. Kangende mulabi. Ajja kunsasula tofaayo. Wanji? Kangende mulaba ajja kunsasula tofaayo. Tekiika mutawaana. Kale mukwano wali mutawaana kale. Kale. Neyanze. Kale. Kati ate sente azivuddeko. Katonda gye yatondera abakazi. Simanyiyo naye